Wadde omunoonyi. Kati ekigenda mu maaso awo. Okay. Yeah. I have to first explain, eh? Yeah, actually batukutumuwe sound because agenda kunnyonnyola. Oba obunnyonnyole. Basically it's a concept. Kale genda mu maaso. Muteekeko. Kale. So muna ekigenda mu maaso abagenda kwambaza ekintu ekyo ensi yekyukemu katono nnyo. So katika wano. Kati olaba kine woota. Ndaba ebire. Neko wano nga wanyiridde. Oyinza okwetolola mu buuti. Olabye ddanga environment ekyuka. Olaba wawa akagundi. Olaba wawa kasaaka aka green. Oba tokalaba? Ndabawo blue. Waliwo ki waŋŋaano ogendayo? Kati mukwase wali kantu atambule. Ojagwa. Ojakone ebintu. So. Gwe eno teri kiriyo. Eno waliyo ebintu. Olaba omukono ogw'epulaga. Guugo ngulaba. So kano ke kagundi. Kyekyo kiri kye twali twogerako kyogenda okulaba ku timeless frames. Tugenda kukolesa ka button kano. Okawulira? Kasindika mu maaso. Tonyiga, sindika. Sindika maaso boti. Olaba ki? Eno zebra. Olaba ka line ka green. Ndaba ka red. Olaba ka red. Kasonga. Kati aka green. Kati awo wa green osobola okutambulira. So olaba green ng'okaleka. Olaba green ng'okaleka. That's how you move. So yonna gy'oyagala osongayo n'osindika ka button. Kandaze red wensonze. Kati genda ewalala. Wano red ku bisenge tosobola yita mu bisenge. Osoyita mu kkubo g'okyuka bukyusi n'odda mu kkubo mu kolido n'onyiga n'oweeyongera mu maaso. Gwe ne otatambula. Ne oba oyagala osotambula. Wonna makinzeewo. Nga banzigalirayo. Ng'okyusa akabatoni ko gwe ng'odda gy'oyagala. Waliwo akakuubo. Naye baggalawo. Waliwo obuntu. Katono. Then line ogiraba. Eya green, then release. So oba otambula. Kati ino kkubo tewali kiriwo. Waliwo. Nambi waika bulungi. Ndabawo ka pull up. Ka timeless. Kaliko kisobere. Timeless frames. Photo exhibition. And gala dinner by Derek Senyonyi. VIP 200K, VVIP 350K, VVIP 3M. Naye waliwo ekisenge ekirungi. Wano. Nga sibikwatako. Kati bunaye kyeyo kyennyini nga wookiraba tonkoona. Oliwa. So osobola okunnyonnyolako abantu kiki olaba ggwe munda muli eri? Mbagambye mujje buzzi. Kuba ate kati kino kiralamu. Bambi eno walabika bulungi. Naye kati okimanyi nze Zolo. Professor wado sabizi bitosha kitatai change nezo soko zange mtawani wozayamba. Sibo ina obulaga nti kino kitatai kikyo. Bwabula banti gwobadde oli kuguno agukayalira gwe genda kyangu nnyo genda fumite guli. Professor nzo soko fumite. Okay kale kakati. What is happening? No. Ezo nazo mwabadde mulina okuzisaanyaawo.
Oli mukyala munna bizinesi era oyagala bizinesi yeekulaakulane? Gavumenti ya Uganda ekuleetedde ssente za Grow era nga weewola okuva ku bukadde buno okutuuka ku bukadde 2 n'osasula mu bbanga lya myaka 2 ate nga gw'asasula mu budde olina mukisa ddala. Eri abakyala abanoonyi b'obubudamu nammwe abaliko obulemu, enteekateeka eno egenda kubakolako mu ngeri ey'enjawulo. Okumanya ebisingawo, tuukirira Post Bank, Equity Bank, DFCO, Centenary Bank, Finance Trust Bank ne Stanbic Bank oba genda ku mukutu gwaffe ogwa www.grow.go.ug oba okujja ku ofiisi za PSFU ku Kyaddondo Road e Nakasero ku kizimbe kya Trust Tower omwaliiro ogusooka oba okuweereza obubaka bwa WhatsApp ku nooti 762 3 nooti 4961. Omukisa guno gw'abakyala bonna okwetooloola eggwanga era ng'enteekateeka ya Grow evujjirirwa banka y'ensi yonna n'eteekebwa mu nkola Ministry y'ekikula ky'abantu ne Private Sector Foundation Uganda. Grow, generating growth opportunities and productivity for women enterprises. Hello everyone, my name is Derek Senyonyi. Ladies and gentlemen, we've been traveling the country from different parts of the country. We've been in the mountains, we've been in the valleys. So on the 20th of September, I am inviting you to Serena Hotel. Mujje ku Serena Waneno tunyumirwe timeless frames photo exhibition. I'll be here. We shall have all the photos, we shall have all the performances, we shall have the cocktails, we shall have the red carpet experience. I cannot wait to see you then. Peace. Eno ye one mega concert of the year. Kampala de mutagenda kwela bila Shiba Karungi Queen Kama agenze Rugogo Cricket Ovo muneyanziza live concert Friday nya October emitwale ebiri okuyingira byebye emitwale 5 meza milioni 3 ono bamwita mama tusubira ono ya mama Karimunda Pro Max mulala nnyo mukonko n'endongo kati Saturday nga 5 October Colin Hotel Mukono omutwale 10 byebye emitwale 2 ono ku Sunday nga mukaaga Maria Frey Masaka shillings emitwale 2 byebye emitwale 5 zino zendaga za Shiba zikomekelezo omwaka guno era ajja kulwawo okudda ku stage Bashibaholics muliwa ba team no sleep ebisajja ebiwoza Shiba obuwala bw'engoye zitusiiwa twambala distress enkola ya lakizale obuwero yambala kamu ku kamu muliwa obwana obuva USN United States of Nigeria obuwaza nemala nkukwatako gwe bwepala bitegekeddwa Black Legacy n'ebiwagirwa Shiba Management Westlake Water NBS Nafro Mobile App West Record Uganda JJ Sounds Victoria University Club refreshingly different for sale to persons under the age of 18. Airtel, a reason to imagine. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Shami manja erinnya lyange. Tuli wano. Week eno tetandise bulungi nnyo kiri awo. Nkambwemu. Era abantu mwegendereze. Tomala gabuukira muntu abantu bakoowu. Ojja buukira omuntu agenda ataakuyise bulala nnyo. Noba mita Joy Sanctuary akola ku mikolo gyonna mbaga kwanjula otudde butuuzi wakati oyagala kukamula juice toyagala kubeera ng'owunya butunda olina yakiika y'omwana olina baptism lunaku lwa Idi lunaku lwa Christmas abagenyi olina bangiko beera ng'otumya ka juice babeere ng'ate bakakuleetera ate aba Bubbles Beauty bo basangibwawo ku New Pioneer Mall ku level 4 genda babeere ng'ate baddaabiriza olususu nga balukolako bulungi gwe alina embalabe ez'emputtu naawe alina enviiri nga zikuunyuuka tezikula balina ka hair growth oil obeere ng'ate okayisaamu tukyalina obulango bungi naye ng'era temwerabiranga ennaku z'omwezi nnya Shiba Kalungi ali Lugogo beera ng'ate ofuna tiketi yo mu budde tukiddamu mu budde kuba mujja kufikira Lugogo mulabanga omunene naye bingi awo bye tukyaleeta so njagala okubategeeza nti olwaleero ebigundi biriwa biri obwedda bye Nesros ebigundi bigenda kudda saagala ebyo bintu bye mwagala kukola bannange mumbaleemu amagezi ebigundi bigenda kudda nkubidde abeeka fonna ne mbagamba ogenda mu byuma nti ngenda mu byuma eby'ettabu ndina Derek Senyonyi abangi mwena gwe mumanyi njagala vibe is a photographer ate ng'era tumuleseko wano abeere ng'atubuuliramu olugendo lwe yabitandika atya kano ka njagala vibe ate ko kaavaawa okitegedde oyagala nnyo vibe nnyo buli wembeera nze mba ndi waggulu buli kaseera mbire ogamba otya ndi bulungi ogamba otya tubale kumpa mukisa kunyumyamu naawe bwentyo nze bye muli nnyumyako
tulina okwewa omukisa buli omu ajja ayiseewo kyayisaawo ffenna tusobole okuba nga tutapinga ku nsimbi eriwo entonotono so obulamu bugamba ki neeyagala sina buzibu munaye sinjiraba bulabi oba obugamba butya bulungi oli mufumbo sirina mukyala ndi singo lwaki olina emyaka emeka ngenda weza 27 nnaku 2 olinda kikumala kunyenyanga woova mama nga yakiŋŋambye ejje ekyenyini wokiŋŋemu sebo onize kumala kunyenyanga kedo oleka lwaki abakazi obatya mama oyo yagamba nti kintu kyoba osinga okutya mu bulamu bw'ensi buno mukazi nedda ndowooza abakazi bampisizaamu nnyo eggaali sijja kulimba kati naye neŋŋamba waayi kakkana genda mpola ebyo byenjagalira ddala abakazi bampisizaamu eggaali ngezaako kudeetinga ngezaako biki bigamba waayi neŋŋamba niyinza obba sinnatuuka kanindemukko njagala mpeze emyaka ndowooza nga 3 awo njagala okuwasizaawo ndi mbana abasajja abaagala ennyo okuwasa embaga oyagala nnyo embaga like kiro kyange njala mukazi mukuba embaga ngende wabwe mujjeyo saagala kusanga busanzi mu mpase tuzaali saagala ebyo oyagala sooka kukyala oyanjule webale nnyo osooka okuba embaga era embaga werituuka nja kugamba omanyi mwana nno ngenda kuwasa omukazi mukulete nzija ate mulabe omukazi omulabe mumpitenga nina emmeeza okitegeera wali ne juice neze temupadde juice juice mbadde nno musaba kozi obwedde amumpaanira wano mu mutima nenga akajuice kano njagala kulaba badde kagenda wa maama genda maaso so bakazi bampisizaamu eggaali neŋŋamba omanyi kakkana Timeless Frames photo exhibition by Derek Senyonyi kyeki Timeless Frames kitegeeza ebifaananyi ebigenda okubeerawo ebbanga eddene abantu abangoberedde ebbanga bo bazze balaba nga ebifaananyi tuzze tutambula buli paati ya Uganda buli omu tutuuseewo tewali we tagenze Uganda yonna mugimazeeyo yonna ngimazeeyo yonna ngiina wano ku drive zange ngiina mu vidiyo ngiina ne mubifaananyi tugirinnye ensozi tugirinnye wansi so tumaze emyaka 7 nga mutambula Uganda nga tuyiriba Uganda ne East Africa ne Africa naye nga tukola nka exhibition nga siitanko bantu kati obadde otambula ng'okola ki mbadde sokondageko otambula okuba Uganda ensi yaffe the pearl of Africa webale nnyo gwokitegedde bino eno biraba ebyo kati ebyo oyo yensi ebyo byennyininyini kati ebifaananyi bye tukuba biri mu area nga wono ogamba ebifaananyi ng'ebyo ebifaananyi nga wono gange ebyo lwe twalina press conference ennaku nga 2 emabega kati kino ekintu kipya tekyaliwo ekyo edda bakameramaani baalingawo ng'akuba abantu awo nga muyita na kameramaani naye kati tuze tukikyusa omulimu photographer ate kati sikyalina photographer ndi visual artist kyakyuse visual artist tewakyaliwo kiri mu photographer kati fe abafumbirwa abaphotographer tubagambe twafumbirwa photographer photographer That's nice. Ati bagambe nino visual artist. Oya ino kubanga mwesigwa nnyo. Ya kati gwe inogamba omuntu wabuza bakola mulimu ki. My husband is a visual artist. Tatula mukogera kali photographer tukati ngano gatujja tulinya ngano gamba ya tujja tulinya. My husband is a visual artist. Yeah. Chikola. So bino kye ku inspiring okulaba nti otandika ebifaananyi. Ndabanga omulimu ogutali mwangu. Ogutazza mangu. Emyaka 10 emabega ba comedian abayimbi 15 tewaliwo mbu muyimbi asobola n'okubeera mbu aliye ku mulimu gwe. Babuuze bangi nnyo tewaliwo mbu nakati abamwe nakati ngoli agamba ndi comedian mwenzi just sente. Batulaba babalabanga abali awo abazisiru abayiriba. Ne kati bazze bakyusa sewo ba comedian bagagga. Mulabye wano mumanyi. Abayimbi bavugaze ama kati n'omulimu gwaffe gunene yakye kimu ku byali bamanyi edda ne kati kikyaliwo nti kameramaani talina kyasobola kukola talina kyasobola kwekolera tugukyusizza tugenda kubalaga abantu nti nagwo mulimu gunene naffe tulina properties naffe tulina rights ez'ebintu byaffe byetukolerera era mu ng'ebifaananyi byenyini byenkuba abantu bajja bbira bakuscreen kati muyina ebintu bye mugenda nga mukuba enjuba simanya bwebeggwerera ne mugikuba ebifaananyi ne musanga ebintu byo byekisirunze byendanga nga bolejeyo kamera ali mukuba n'abayimiriza for hours munindeko nkalinda akasana simanya nawe nkalindira ate simanya nkakube nampulira byakisiru kyokka ate mwe mugamba mubifunamu ssente naye wane Uganda bitunda sikeekano kennengedde kati nga kanene
akantu ngako kati kanani akagula abana Uganda oza tubitegeka biraddala nga byonna bipya kati kanani akagula kampulage gundi yangu nakatonna gira bakojjalaba gwole yo photographer akola ekivulu bwe kityo ako kapya photographer nakola ekivulu nga kya milioni 3 n'abayimbi abamu bagitya ne ba comedian abamu bagitya kyengezaako kula kwata nawo no ujiro nikulage nti kye tuli mugeza kye tuli mugeza kula kati ndo temukyali bamuzanyo tuli mukukyusa kibaddewo omulimu gwammwe tulaga abantu nti naffe tulina abantu ba mugaso mu ggwanga lino tuli mu kuzimba eggwanga mwina kye mu contributing webale nnyo ekyamaanyi so ani abigula ani agula ebintu ebyo omanyi abantu balina ssente ngaffe gye tubeerera gye tukabira munaaye nze nno essente za kino nze njagalayo omutwalo waliwo abantu nga ye anoonya kimusanyusa kisanyusa maaso so ebintu binene era wona abozze ku Serena nja baweereza invitation bwe muna tugenda kuba ku Serena bwe muna muzze ku Serena ojja kulaba nga aliwo abantu ba ED ba CEO bano musimanya Atilavers Uganda musimanya biki abantu abo tekimugana kwata milioni 3 milioni 4 milioni 5 bamanya abagula ebisiige bye balugezigezi we bali nnyo olugezigezi be batiro bigula genda kulanga oh my god I love that picture piece the art piece is nice so kati waliwo abantu nga baga ate n'ekirala ng'ovudde ne mukuba nti ensi yaffe ebadde ine ekifaananyi kuba gimanyidde osanga eyo muzungu atawulira nako Uganda wadde ng'amanyi ekirungi amanyi Kenya okugira ng'ogambye amin dada oba okitegeera amin dada ate ng'oba okitegeera ate nga kyamanyi na kibi amanyi kibi katuli mu kikyusa tuteekewo ekintu ekifaananyi ekirungi ng'omuntu oyogera ku Uganda agamba kino kiri mu Uganda omanyi tulina omuzira waneeno muzira sino uwa kuraka Renzori ku Mountain Renzori kati njagala bane Uganda bala 10 abalaba nga amazima nabo batomanyi nti tulina omuzira twekamu awo nange mbadde simanyi nguyigidde mu sheno omuzira guliwa tulina sino abantu babambalanga abali webale nnyo nabo bali mu winter bulungi nyera nkubako wali jaketi yange kwekidde likinze tomanyira so ogendera otekamu ekijaketi n'ekibuutu butereevu nnyo ekibuutu n'obagaba n'endi eno winter atukubye nokya nobayisaamu wali eggaali sino nabo beetaaga ekintu ng'ekyammwe tebali organized bamanyira atuuka butuusi bwayingira mu kamera atusaba bwayingira mu kamera naye maama ojja tukolera ku gundi n'otuusa emiyembe bannange kyekyo kikinene manyi njasama nange Juice Sanctuary, keepers of all flavors. Juice ice cream snacks gift hampers. gwenno munnange Nasabye dda akajuice munna era akajuice bakampadde mukalabye. Njira omujjawo munasonyiwa ono manager wange yakuba sinza butamukwata. Tulimugeza kufuna sente. Nkwata eno program eno interview ebeera free. Nkukwatidde mu interview munna yanti. Agirba kuoko oyo. Era bakulaba nkukwatidde mu interview era bakulaba nti kwoli kusimba. No na eno company ya brother. So Sandra said this as private. Sandra, I think we shall talk. Let me finish the interview. Sandra, we are working. Hey. Our manager. Kale, I'm going to call you after. Ngenda kubulira after. Mtuka tujja kati. Tujja tulibayala. Kale. Atuka singa tufuna ko tukolako interview. Batuwe ku Juice wa Sanctuary obwerere. Naye mmwe muli waggula mugule nze mulanga. Nawe tobadde bulungi. Engeri jenka yemwe. Nedda mpulira ndi ng'onogamba ndaba ku ki. Curious kubanga mbadde simumanyi. Tubabuta kukyaza. Oli ku Serena. Mulange ko omwana. Wow, this is nice. Yeah, very nice. Kameka kachupa. Kamutwalo. Mu deliveryinga okay, kale. Akanamba kimayi bajja kabayisa musijja kasomera wano. Kasome. So, obadde onyowa akajuice kenywedde nno kakubira kalango waneeno. Enamba 0784 bwobo kalungi amazima kyongo ovudde mumanyize sitera ku endosingo bakulanga kitunga sikyala. Kalungi konze kanywedde banga nange sitera. 0784 203 871.
ng'oyisaamu akasimu wali nga bakudelivalinga especially mu abali ndowooza mu Kampala mudelivalinga mu Kampala n'ebitundu ebiriraanye abo mu kyalo bakireke bayite babakolere baneetika juice pakawa waleko photographer ina manager oyina manager ina manager ne PR yakwasaganya oyina bubezi kajanja sikajanja PR wachi mubulira ono ntize ku social media sebo ndi wakitalo tabimanyi njagala vibe eyo wala sembere eno abazungu bakwana bakwana lesi bakiriza sagala abazungu kajanja oyina okuba bakula teri kintu kyesagala nga abazungu nkimanyi olulimi tebagala lutegeera sobola obbageya wane no one can translate abazungu naye mbadde tinzeeko naye bw'obeera nabo for very long time baagala nnyo abalenzi nga tolina kyoyagala ng'oli just awo olina obudde kyoyagala mu bulamu gwebeera kira munasonyiwa abalasita bakyali bange sibakubye nnyo naye that's why balaba baagala nnyo abalasita amazima gali kufuula wa ddembe this is not a program eyo gantwewolezaako bo beetaaga nnyo wamma weeyongere wazza olime bo beetaaga nnyo omuntu nga kiira ate n'ekirala bakyafu walaba olwakala yaabwe tebaagala kunaaba tebooza ngatto naye gwe omuwala wa wano wala bayonjo wano bawala bayonjo nga tonafuna mukyafu awunyangangege bwoba ofunye omukyafu ekyo nawe oba olonze bubi naye abawala so kati ate ekira bamanyi nti balina ssente tubaagalako ssente bakitegeera wala abazungu ze bensanga nga basinga ne ssente nange sirina naye waolusanga nange nga nawe basinga naye nze nina mukwano gwange yagwa mu muzungu Kajui simani mebakiretedde eccupa nze oyagala twalako mbadde ng'onyumiza mpozi just nesikattiramukko yagala otwala akafuta kyo eccupa kyonna mwakirese oba mumpaddeko afu kale nja kinywa so ajuisa abeerewo kituufu nkirabye abantu be nakolako emabega bonna nsaba beetondera mwagenda muli bayala gwomanyi okukola kyo ng'onywa akajuisi waliwo abenywesa obukyayi abenywesa amazzi naye juisa nnyogoga atawooma n'embeera ekkakkana bulungi nnyo so kaakati obulamu bwotyo bwobutambuza kati okuba bano simanya birthday simanya mbaga oba ggwe okuba nature so emyaka nga ena emabega nali nkuba buli omu ng'era wompita ng'olina akasenteko nga nzija sindako ng'okakkaatiriza nkakkaatiriza koze era ngewe ngamba akasenteko oli w'amalala si w'amalala manyi kyengaba manyi kyentunda ntunda luxury product kiringa onoga ntunda pini oyagala gigule oba toyagala tegikola kati nganze ntunda engoye naye neeraga ntunda buli kyentunda kiri original so kakyegerezaako because nze ndi allergic kati bwe mmanya nti kinkozeeko kati ntuula awo n'ebintu byange nga sifaayo ekitavunda ulira kibanga kitaggwawo kiba tekitaggwawo kati munnaye kati ono omwana wa Juice alina okweguya nnyo abantu anti afa omuntu gwe kati ebifaananyi nali nkuba byonna okuba ba birthday okuba bembaga sembaga gye nasembayo okukola embaga eyandeta ogamba oke bannaye kimala nagenda lumu twali eyo kamera eriko omuliro oba ayimuka tokyagala omwana yakwanako abandistracting takyagadde nga so ulira kati munaye nga ngende embaga nge yali mu Western Uganda oba Ibanda something like that nga tugenda Ibanda mba nkuba embaga kati omwana gwe baali balese omwana yali alese ndowooza oba gayi yali doctor gayi munene nnyo mu government kati taata w'omuwala yange ayogera kazindaalo mwebale nnyo omuwala waffe butatuswaza webale nnyo butatuswaza nitatuleetera abafotographer bakuba ebifaananyi yagamba abakyeziwe bebishanyi ng'ono ng'asonga ku nze taata w'omuwala yali awa example nti nga yebaza muwala we obutamuleetera nga bateezi b'ebishanyi ng'asonga ku nze nti yamuleetedde dokita nti notatuleetera abakubi ba bifaananyi kati ng'ono ali wano basonga ku ggwe basonga ku nze nesooka nsiriira kyali kinene nesooka nsiriira neŋŋamba mukama katonda ngambadde manyi ekintu kyenkola kintu kyamaanyi nnyo ssebo ndi wano nkwata gwamaanyi naye omusajja yagwozaawo amusizaamu bw'ati amaaso kati
Nenvaayo okanga nembirowooza. Wano nga yakakyogerawo fiiru yali etya. Of course okanga naye tokiraga. Taata omwana ayogedde. Taata omwana ye bali butandika. Nvaayo nkomawo e Kampala bu birthday twegoba n'abantu twegoba simanya ne photoshoot. Ate omala omukuba ekifaananyi n'akwasamira. Mpereza ebifaananyi byange. Nemane ngamba omanyi mwana. Ate lipstick wange lwaki wamufudde wa pink. Nkendezaako ekiwato, nkendeza olubuto. Nteekaako akabina. Ne ngamba omanyi mwana. Nali nkoze emyaka ndooza nga 3 nga ndi mu tourism. Kati nga nkola eno n'eno. Ne ekimala kimala. Okujjako oli ng'azirina. Bwe njo genda nkole bino. Akwama nteekaamu ekinzaali. Nga ng'ozikoze ki? Ng'ozisasudde nange nja sasula abasinga ebyo ku byeditinga. Nneme kutuula ku byeditinga. Manye mu bifaananyi kisinga otumenya kubanga gwakola buli kimu. Kana ejjoko mukula otandika okukola system. Nga system ekkiriza okuvaawo yo neekola. Okay. Kati oli waba alina akasente ke nga agawulira. Ng'oyiwawo system. Nga system ejja nga tukolera buli kimu naye mbu njagala Dewiki. Ssennyonyi yaba atulaawo buli kimu akikole. Tekijja kukola. Kijja kukola. Mbeera ku trips, mbeera mu nsolo, mbeera mu nsozi, mbeera kutumbula bya bulambuzi. So gwe wasalawo ekyo. Eno ye one mega concert of the year. Kampala gye mutagenda kwerabira. Shibe Karungi Queen Kama agenze Lugogo Cricket Oval muneeyanziza live concert Friday nya October. Emitwalo 2 okuyingira byebye emitwalo 5 emmeeza $3,000,000. Ono bamuyita Mama Tusuubira. Ono ye Mama Karimunda Pro Max mulala nnyo mu konko n'endongo kati. Saturday nga 5 October Colin Hotel Mukono omutwalo 10 byebye emitwalo 2. Ono ku Sunday nga mukaaga Maria Frey Masaka shillings emitwalo 2 byebye emitwalo 5. Zino zendagaza Shibe zikomekereza omwaka guno era ajja kulwawo okudda ku stage. Bashibaholics muliwa the team no sleep ebisajja ebiwoza Shiba obuwala bw'engoye zitusiiwa twambala distress enkola ya Lakizale obuwero yambala kamu ku kamu buliwa obwana obuva USN United States of Nigeria obuwaza nemala nkukwatako gwe bwepala bitegekeddwa Black Legacy n'ebiwagirwa Shiba Management Westlake Water NBS Nafro Mobile App West Record Uganda JJ Sounds Victoria University Club, refreshingly different. Not for sale to persons under the age of 18. Airtel, a reason to imagine. Hello everyone, my name is Derek Senyonyi. Ladies and gentlemen, we've been traveling the country from different parts of the country. We've been in the mountains, we've been in the valleys. So on the 20th of September, I am inviting you to Serena Hotel. Mujje ku Serena Waneno tunyumirwe Timeless Frames photo exhibition. I'll be here. We shall have all the photos, we shall have all the performances, we shall have the cocktails, we shall have the red carpet experience. I cannot wait to see you then. Peace. Nasoma. So kachinya. Wasoma tourism. Nasoma tourism. Kachinya ngwira mbanga ali nga onogamba nti bye nasoma bye ndi mukola. Mbanga akola mbanga ata. Ngato nava mbifaananyi biri kudde eno kufokasinga. Wakubako ku bifaananyi by'obwerere. Nyo nakola ko ku street photography ono golaba nga ono abantu batambula do to do nga tugatulanga ayina ndaga muntu tukwefananya ifulumya njimanyi wabalabako talabala eriko ina myaka emeka ne myaka 27 ngenda kujiweza actually munako 2 olaba program eno tetulimbirako sirimba wakubako ku bifaananyi bya do to do ku myaka emeka ku myaka gyali myaka 18 19 emirimu gye nkoze abamuntu baviwa nga tukyali baana tetuli mbuno nsi yabachunyanga bukyali ense kuza ense giveeko nitetemanyi katemba wakubako ebya dot to do nga tutambula nakubazi mubende eyo zichenjo jombalala neno Kampala mwenyini kati kyaswa bikola of course naye ngamba kale kati ate bino byenjagali ya dive ne bya private parts nedde byate ebyo sabikola tewakubako bawala bali bwerere nobateekako ekikola ebyo sabikola ekyaddala neni na mikwano gye mmanyi mingi egibikola mbamanyi nange ababikola ne bakubawo egundi ekikola nanyigawo ekikola wali eri abamu tebanyiga nawo kuba mbadde ngenda kukubuuza how is the experience of seeing someone bamuyeko oyiro mbu abamu mu basiiga no basiiga babaddeko ku seti nga nosiga oyiro nani nkwata kitaala bakwata kitaala naye ng'owulira otya akutte ekitaala goba tolaba nnyo kiba kikubyemu ate terikwaza olimbanga gamba ng'owekitala ng'oteeka eriiso nga liri eno goba tolaba kitala kyekitululayo gwate oba onoonyaayo ki naye oli akuba kamera azoominga buli wamu abalaba kati event eno egenda kubeera enakusa omwezi 2 ogw'okumeka September ono mwennyini gwe tulimu
genda kubeera ku Serena Hotel mu conference center awo olaba bakamiliyoni we bayimbira abayimbi bamwe abanene woolese ba photographer wendese ba photographer abantu bategeere nti abantu bano bakola omulimu gw'amaanyi omulimu gwe tukola gw'amaanyi nnyo mu ggwanga tulinako already abantu abatwendosezedde abatuwadde kasente UCC UCC Uganda Communication and Regulating njimanyi tourism yaffe sijja nabbakubira mu interview kambi eso bakube tebatera okumpaayo kasente tourism yaffe State Minister Chali wange bayinduka musajja mulungi musajja okumpita nampaaya okasente ng'oli mukyala w'amaanyi ne mukyala w'amaanyi muli neggwanga si munaaye tulinako UNOCO tulinako UNOCO neya oyo tulinako Triplex Uganda Limited tulinako HD Media Uganda tulinako Vagocom tulinako Lodge Solutions tulina company nyingi ezizze bambi ne zigamba omanyi katukweyadde katono ke tusobodde naye ekintu kibeewo kati omuntu ayinza okwebuuza aba visual artists aba photographers bategeka event tugenda laba ki omuntu nzija nsasula ssente zange nzize kulaba ki emitwalo 15 ali bad nziweeyo nga bukyali nga ngenda kulaba ki kati no munnange gwatulaba eno tisize zino event zobadde omanyi zirimbu simanyi ojjengo ogenda kulaba bifaananyi bya Uganda ebirungi tukimanyi abamu temubyagala tubibakaka tulina bakaka tubalage nti tulina value gye tukola naye musuubire bino eno kyensobola obaga musuubire kino ekisooka ogenda kulya emmere ya Serena yo yokka nga tonnayogera kirala kyonna 10 gwa mmere ulira it is kuliko galadina tulinayo cocktails eyo tebo zijja kubaawo wali ng'era abantu beesavwana wano mu lobby mulamu gundi mwenyini muli mu conference center omo tugenda kukasa nti ebyokunywa biteevuunya tuli muki mu conference center ola wansi enene eyo tugenda kukola red carpet Victoria Hall tugenda kukola red carpet yawe nyini amadaala ani akoze carpet gwe omanyi njagala abantu bategeere njagala nga nti Frank yali mu carpet kiba kitabusi ani ali mu diko zibeda yennyini wabula wandipate ku diko wamwe ne mubakolera ngenda kuwa company eri mu twina nga ono ga originals baita events management company bagite HD Media byonna ebikwasaganyiriza bagambe bampa omulimu kiriya bobo bikola nze sina buzibu wobikola nafu kiba kitukolya tumanyi ojja tuyisawo gambe Senyonyi bampa omulimu oshege kakati mujeko bainako cocktails bainako emmere bainako red carpet experience tulinawo performances from different artists which are my friends abamu bagenda kubaawo tulinawo interaction ne networking because network za event za tourism size zino nti ojja okubekere nedda size zino za bulijjo event za kwetega mulimu events nga zo siza it is a VIP and VVIP event kwegamba ola sinkane ku bantu bwali tolowooza ni bulamu oli basinkana webale nnyo jangu interacting na owa 15 analabako kuwa miliyoni 3 buterevu nnyo cause tugenda kubaawo ne table za VVIP ne table za VIP but tulinawo session whereby abantu bagenda ku interacting okulaba ebifaananyi kati gwe bwojjanga omanyi okwetega nze manyi okwetega soko ndigitize mukamange ogamba otya muna erinnya lyange nze Ssenyonyi Derrick ekyamanyi okusinkana kwano bulijjo ndaba emirimu gye mukola mu UCC mirungi bambi tusiima nze nno munnaaye nkola kino eno okwekwetega tosuula mu katebe kubeerawo nga gwe bakubyemu emisumaali weetwale nti oyimiridde mu lifti olimye mu lifti egenda waggulu oyimiriddemu ne amu oyina eddakiika tewera nakwera seconds 3 okakasa nti amu avaawo awo ng'ategedde by'okola nga n'ennamba agikuwadde wente bwe nfunye emikwano nze sisirika nange when have opportunity I open my mouth but I open it wisely omuntu atasobola kweyogerera nga tosobola ku expressinga bulungi kikyoyagala tolina kyojja kufuna mu nsi muno gwe beereeyo mbunze simanyi ababayita batya bano abeekweka ennyo mu luzungu balina introvert posing oli planned kid ne introvert mwene nsedduka introvert nga mama omwavu bamya introvert genda biveeko genda mu bantu oyiga okwogera n'abantu kati kyekyo event kyereeta so kati tusuubireyo okulabako ku eno moment ya waliwo omanyi ezo gondi z'aba abebweru eza ba visual arts ogendako wali eri notandika okulaba kifaananyi wesonga wow yes this is nice I like it noyogeza how much
Noka 4M kuba biba bya bbeeyi. Bya bbeeyi labigira. Noka 4M noka ya. Can you deliver this like over izala kupoli? Ngano bolimba. Yeah, it's cheap. Oh my God. Ne Kenzo agenda kubeera yo. Ani? Kenzo. Oh, Kenzo. Yatuwadde endorsement n'agamba n'abantu mu nsuubire kati ebifaananyi byange byebyo. Otyamu nkitegeera. Mama wange huyo yakuba. Mama alaba otamwana agenda kuba mu ssente. Alina okubuuzabuuzaako. Mama. Ne mama batatalinda. Mama wange lwaki abalinda yadde ndi mu interview. Yogera ne jjajja wakuba munayo nkubidde nga ndi mu interview nange akakwata. Ogamba ne jjajja wakuba mukwate. N'aba mu kyati bategedde nakola sho. Je ndi munaye mama wange nagayimbuka yotya baby wange. Mama mubuuze kali mukumbuuza ebibuuzo. Bamuyita Zubeda. Mama omulungi bampita Zubeda. Nkyaziza mutabani wano mu interview nakukwata. Mutabani wano mukyaziza tuli mu kamera. Nakukwata. Mama beerako. Mbeerako munyumye mama. Tubeerako tewali buzibu. Mama muli bulungi? Munyumye. Je tuli tugezaako naffe tuli eno muna ebitutwala. Munyumye munnaye. Mama wetegekere event ya 20th tugenda kubeera ku Serena. Mama sokole wali ogeze ku Serena. Kati nze ngenda kutwala ku Serena. Mama era wetegeke nga abiri tugenda ku Serena. Nga abiri tugenda ku Serena nayisa abantu bagenda kubaawo. Ngenda abantu bonna bana Uganda ngenda kwasaganya designer muwerezo yajja kolera olugoye. Era abiri tugenda ku Serena. Ani ogambye ki? Siwulidde kyogambye awo. Mama lwaki obanja mukamwana mu kamera? Mukamwana lindako mukamwana sinafuna. Mama bakwe mukamwana. Nono lwatudde wano meeting yasoose okumbuuza olina omukyala nangamba olinze kwengera nga Kedo ne mugamba wange ne yaŋŋamba bw'atyo. Nono kye yasoose okuŋŋamba mbu olinda kunyeenyanga Kedo. Tulindeko munna. Obudde obutuufu bwe bunaatuuka mukamwana nze nja mukuwa. Okitegeera. Olina olinda. Nti olina olinda. Okitegeera. Mama ngenda kumaliza interview nja kuddamu kubireko naye weetegeke tugenda kubeera ku Serena ng'ennaku z'omwezi 2 abantu bonna bajja kubeera balabe ku maama wa Ssenyonyi. Network evuddeko. Mama agenze network emusazeeko. Jjajja akuba budde ki? Jjajja tagenda kuba badde ncha. Oyo badde mama wange bannaye munansonyiwa tuba tulina omuyisaamu akasimu. Kati ono yewaka gwe tukola. Waka gwe tukola yeggwa. Kati olaba onayawukana ne bino eby'abantu. Tumutimbawa? Ono ali sayidiwa. Ku airport n'ebifaananyi ku airport. Ku airport abaflying nga mula ebifaananyi bye mulabye by'ensonda. Ninamu ebifaananyi omwo. Ninamu ebifaananyi ebimu ebyange. Kati bino biri wa kino kiri wa? Kino nakikubira Queen Elizabeth mu National Park. Kino nakikubira Bunyonyi eyo wansi. Ngamba babitadde sayidiwa. Kati kino twakizimbye buzimbi okulaga. Babita bacha. Kyogenda olaba virtual reality kati ogenda kuba otambula muneeno ng'oyitamba oti. Virtual reality bya bino bye twambala n'obanga ali mu real life. Webale nnyo gwekitegedde. Kati gwogenda kuba oyita muneeno ng'otambula nodda eri bwoti nodda eri ngo. Nekino ekifaananyi gwe wakikuba. Nakyo kyange ekyo. Kati kino omuntu waba akyagala mmeka? Miliyoni 4. Miliyoni 4. Nekyo nze nakikuba. Nze byonna ngenda bibawa kyenkulagaano nja kukasa n'abantu babiraba. Wali ku Lwenzori? Ku Lwenzori waggulu. Watambula n'otuuka paka waggulu? Ennaku 8. Ng'okyassa? Obussa omukka gubulabulamu naziri. Professor wadde osaba bizibu bityo
ekiteeteeyi kyange n'ezo sooko zange mutawani we zayambadde. Kibo ina okulaga nti kino ekiteeteeyi kikyo. Bw'oba olaba nti gw'obadde oli ku guno agukaayanira gwe genda kyangu nnyo genda fumite guli. Professor nsoso kwefumita. Okay, kale kakati. What is happening? Ate banatuleetera mu kiwo. No! Ezo nazo mwabadde mulina okuzisaanyaawo. Wazirika eh? Obula tonnakangamba. Nazirika. Kati nalina contract yange yali egamba kozi nali nkolera nali ngenze kukola of course kozi zentambula bansasula okutambula. Contract ngegaba otatuukayo ku lusozi. Bwotalinya notuuka no submittinga. Tukusalako tukuwa 50% of your payment. No gamba mfira. Kati mba maze wentandika okireba ati mukane gubula. Teba ku oxygen. Like bakupima buli nako oxygen balabe oxygen levels. Era batuuka oxygen nga mutono bagamba oddeyo. Bw'olwa bamungu osudde no lwa base lwa laisi. Ng'otusuddeko sente kati bw'otuuka samwene bampimanga oxygen mutono bagaddayo gwe komawa n'eno. Iyi lwaki baba tebakuwa oxygen n'otambula naye? Luli olusozi lw'amaanyi. Abamu tebasobola kwetika simu yaabwe yo kasimu ng'agenda naye ku lusozi. Abamu n'amazza kati weetika oxygen tanka. Nze najeetikka munnange nga nninnya gundi. Nga nnyama mountain resort bakoyo musiru. Najeetika oxygen teyanzigwako. Nnyama mountain resort. Nandi nze nalinnya. Simaka juice tukamalawo nga neso etambula. Ongambye abakyala bakuyisa bubi nnyo mu lugendo luno lw'okkula. Wakagala bakazi bameka. Tosi abantu babagadde yagadde. Like abakazi abakampisa mu eggaali bali babiri bokka. Eyasooka kiki? Akera bukezi kumakya nangamba. It can't work. It can't work. Not ready. I thought I was ready. Ngata wansonga yonna. Nakasana kakajo kyawa leero. Mukwana ati akajanja akakutunuza eri nange sika. Nange noonye engeri. Aterere. Hanna. Omukazi nga akera agafisa mu ggaali. Katima nga bakamenya for like a year. Wali otya depression eyo. Teri kintu kirumanga ati break era kati bwendaba nga omuntu akabambu akabati break. Mutegeera ati break eruma. Ate teri muntu batu basanyukanga photographer nga afunya ati break because bakimanyi fe tusinga okukola ati break. Mukyawa nnyo wa photographer. Like because ngeje tubuka. Mwejjajjako. Tubuka. Anti mulaba abantu bangi. Tulaba abantu bangi buli kaseera oli eno. Era omuntu yafumbya photographer nga omunywezezza. Obamuka. Kyovola. Oba mukazi. Cheers. Bwokola cheers oyisooka kunywako n'omukazi zaayo. Soka kawanikamu. Nedda okola bwoti cheers ng'otunidde omuntu mu maaso. Cheers bwoti. Nabayo. Bujja kusena oli eringa luwa bagagga. Ebbanga lyo bikoledde ofunye ekigasiya. Nze si era nkoona bukonyi n'ennywa ndowooza bujjo beewuunya. Omanyira. Kati ulya lwaki se kati ulya n'ekino kusena kati bujuka tugenda kuba ne wine ku matebo. Otudde ne CEO wa Uganda Airlines awo. Nagamba hey how you speed we love your shows. Naga let's do cheers. So what you do? Oh my god. Ndako okola cheers ng'omutunulide bwoti maso cheers. No nywa sipu esooka bwoti ng'okyamutudde maaso. Like omuntu like bwoti. Then ngomaze sipu n'oteeka wansi. Toyonge tonywa nnyo. Tonywa nnyo. Kibaki oba okola otya oba weeswaza. Nalino kino ekyana kimanyira saategedde kimanyira. Abagagga balina bukiriiki bwawe. Abagagga balina engeri gye bakolamu ebintu byanjawulo nange okutambula. Kati kanako kutunula mu maaso kano kategeeza ki nti siri mulimba. Kaliwa. Kano kongamye n'omutunula mu maaso. N'onywa. Kiba kiraga connection. Kiraga n'okulaga nti nsiima okuba nti otuddeko nange. Tushiyalinze ekyokunywa. Si bino bya owuuta nga atanywangako. Olinga awuuta obuugi. Kati abasiraamu tugenda nnywa ki? Abasiraamu tugenda kubaawo kyolina omanya kozi nkimanyi mu audience yange mulimu abasiraamu mulimu abaki so tugenda kasa nti buli omu agenda kuboke kozi it's a VIP and VIP event ate kusirina hotel y'amaanyi ate Victoria ya bay people should pay money because that hall is expensive and the food and I've seen here the photos so bakumenya omutima
Nogenda mu depression. Nengenda mu depression nayo nesoka njiyitamu ate omukazi kazi oba okyakagala. Okaddaddamu woweereza ebimeseji ebiwanvu. Bw'okolimamu. Bw'okolimamu. Nga teri kidda. Teri kidda. Omwana yali amaliridde ng'agenda. Era omwana ng'emmuleka. Nentwala omwaka mulamba nempita mu depression yange. Nemane negattagatta nenkoba. N'omulala najja nayongererawo. Ate omulala ye wamukola ki? Tewali. Naawe oli Ulira. Kati baba manyi olina ssente. Nga bakukyawa batya bwe baba manyi olina ssente engeri gy'oba ku social media. Gy'oli eno njagala vibe nga bagamba agenda okujja. Agenda okujja nga naawe ssente musajja otozikola. Oyiyanji naga kuba natomeramu. Kati nga luwali ekyana. Luvannyuma. Ate wali ekyana kimulemerako ekyana kimulyawo kumpi ekyana kimuwa ssente ate gwe wali eno naawe just. Omugamba wagamba hani mpaye z'enjamu gakangiye. Omugamba vision yaki. Nti olina vision, my vision. My vision is to be rich where? Kati naye bwe yakumenya omutima. Kati awo ningamba omanyi pozingamu. Nobivaako kati. Tekako break katono nnyo. Soka wegatte ng'omusajja. Funamu kasente. Ddamu okwane. Nkibula n'okubeera sugar daddy maasi ninga nja kubeera sugar daddy. N'engoma zo zifuna. Wategeera kimu nti kati omusajja alina okuba ne ssente. Omusajja ng'oyagala okunyumirwa ensi eno. Kola ssente muganda wange. Bw'obanga oli mwavu oyagalwa muntu ogwa nnyina. Bw'oba tozirina n'oyo akubebera kati. Bw'anaafuna azirina. Ajja genda. So bw'oba omusajja oli eyo ng'okya tozirina naye nga mukazi waatudde. Ate n'omukazi agumidde n'aggumira mu nnaku yo n'asigalawo yadde muwala yadde mudde naye n'aguma mu bunaku bwo. Naye mwagale. Muwe ekitiibwa. Kozi batono. So ebbanga ly'omazeemu ba photographer tulina abaana ba photographers ndaba muba inspiring bangi buli afuna kamera kati ayagala kuba bifaananyi waliwo abakuba abantu ebifaananyi n'okitwa kunoga wow super wow ogamba ani yakoze kino ng'omuntu gwe bakubye ekifaananyi omumanyi muddugavu naye nga yeruse engalo ne zikona ate yenna n'afaanana kirala like n'ogamba what is this okitegedde so abaana abo abajja abaana abajja ba photographers ababa beegomba bakulabiddeko Derrick oli n'agamba nange atandika okuba nature omuwa amagezi ki nga photographer amagezi ge nninza okuwa nga photographer nga gwatandika sooka oyige kye bayita business photography because business photography kyawukana ne photography business photography kye okukola sente mu photography kwe kuba ebifaananyi kati abamu bajja nga bamanyi okuba ebifaananyi ebirungi naye okumanya okuba ebifaananyi ebirungi tekitegeeza ate kumanya kukola sente mu photography okitegeera kati omwana kye nninza omugamba twala obudde bungi nnyo osooka oyige taxation amanzi oyo simanyi nakumanya mukama katonda wange sooka oyige taxation weekola soko yige bino simanya withholding tax simanya VAT soko yige companies wezikola especially bwo yagala okukola sente nange sinazikola mbati byonna ensoli zenkoze emabe geri mpulira sandi agadde muntu amale emyaka gye maze ng'oyiribanga tomanyi nfunye nti omulimu omunene ngalo company ndale gufunye neja nekwe emitwalo 2 nenga nawe osobola kubanga gwe product gwe skill gwe art omwana alina kuba ne company ngeri registered ulira bwoba okisobola ng'okisobola koze sente bazikola abafotografa balinga bavubi tulya sente tulinga bavubi koze tuba tukimanyi you spend tuba tukimanyi you spenders big spenders kuba omanya n'enkya ngenda funa nja zikola ate waliwo oba ne shoots ngo 3 gomanya emirimu emekaano mu Uganda ani gwogenda saawa y'omubi ne bakola emitwalo 3 nova wali 10 ne bakuwa 5 nomulamula omukolo gw'embaga bukadde 10 bwempa emirimu 10 egisobola okukolera ekyo mitono kati tuba tukoseeyo omukisa ogwo nti sente kajja kujja n'enkya kajja kujja n'enkya ne kajja n'okakuba tufuna abakazi kyere nga abakazi abamu babeekwanya n'obbeekwanira kubena kusoma mwayiga mubeera smart ate bafotografa balungi teri fotografa mubi balungi bafotografa bawunya bulungi ate mubeera smart ennaku zino siibye mmwe bali bakameraman bakola akanyama ye obunyama bwatandikirawa banna mwatandika mutya okukola obunyama buli fotografa mulaba n'akanyama mwambala obupale obubakwata naye bakubanza nyambala nnyo amasuuti n'ebiki ebyo n'otukooti twammwe otwo asooka nkuba wali nevimbira mu bantu wali nemuteekako ebirawuli bino temubyerabira nnyo mubyagala photographer yiga taxation photographer
yigo kubanga osobola okweyogerera nga wekituuka mu mboozi tumanyiddwa emyaka mingi nga ffe tubeerera mabega wa kamera nga onogamba nga tubeereeyo kyetuzze nga tukyusa nti katusobola okuvaayo ne twogera ensonga yaffe point negguka jjukira kye nagambyeko nti mu nsi oba tosobola kwogera nga gwe tosobola kuvaayo weeyogerere waliwo omulala ajja okwogera akozesa eggwe bw'oba gwe tosobola kweyogerera waliwo ajja okwogera gwakuyite ojja obeere emabega we yagende maaso ng'akola ki ng'ayogera yiga okwogera yiga taxation bw'oba osobola funa company kubanga tojja funa mirimu nga gya USS simanya USA simanya USD simanya World Bank simanya UN nsenyonyi nkozeyo katono ne World Bank manyi kye kyantwalira emyaka ng'emeka nga ndi omu mu kuyiga bannaye ate weetaaga kineeno baana bangi bayinza obutafuna mu kisobo so baphotographer mulina obuzibu bw'okugenda ku mikolo bagamba mpulira babajafuna nnyo jaawe ebintu byewaliranye abakamera abo baagala mmere bannanga ti muyombera emmere naye nga tufikkanye emmere mikolo nga tufikkanye emmere ambo ennaku zino mulinamu n'akajanja mulina we muteeka kamera zonna wansi ne musooka mulya emmere ne mugamba tuli bantu bw'oba toyagala tulye omukolo tegenda kugenda mu maaso anti muba ne memories zaabwe nawulyako photographer yadiritinga ebifaananyi bamumma emmere kati ogamba otya kikola yaze kulya owulya nga kikola sense tekikola sense naye yabidiritinga kuba bamumya emmere kati nga mwe baphotographer ne mugamba muti naye mu contract nga onogamba mu contract kati ze tusayininga musayininga contracts company ojjani contract yegwagireta nobagamba nina abantu bwe bati kati kyekyo we bali nnyo nadde ne wali nkyabagamba muyiga okozesa contract ba photographer contract ekuyamba okuprotectinga album nkuwa bweziti album bweziti bwe tujja ku muntu genda kukolesa bweziti bw'osussaamu oyongera ssente bw'oleeta simanya jjajjawo anti anko bonna nga oyagala tubakube ssente zeeyongeramu kye tuyita okuba nti you can invoice after the job nti gwe client kakozesa extra work omulimu gugwe omugambe muna etwasayininga contract yali egamba kino na kino twongeremu akasente kaakano tukola budde bwe buti tuderivalinga kino mu time bweti n'ekirala mugoberere contract bw'oba ogikoze togikkiriza ate kudda kuluma kozi contract oso gyekola nejja neekumegga naye batambulye ku contract n'obudde bw'okulya bubaamu nti buno obudde tujja kulya ku mukolo oba client ajja tuwa emmere tujja wummulamu tusooke tulye then oluvannyuma tuzzeeko naye ate temulina wummulamu ennoona so wummula olina alya nawummula nammwe mujja bamanyi owummulirako kati nze lina photographer gwe mmanyi takuba balya mmere era ekyo omuntu kyayagala ekifaananyi kye ng'alya emmere maama abantu photographers bangi bendabye nga babikola ng'abantu balya mmere ng'ali mu kukuba bifaananyi kati gwe nasooka okirabirako mubuuza owaayo abantu nga balya nga tukuba bifaananyi nagamba professionalist kuba abantu nga balya emmere That's good. Toyina kuba abantu nga balya mmere. Nanga nze sikuba abantu nga balya emmere oli client ne bwayomba atya. Sikuba. Omwana wa VR awenda okuteeka ekintu mu gundi. Ali wa ye. Yandabye entuuse wana ate n'atakireeta. Kakati olutuuka bwe nti ngafuna kino ki VR ku mulyango. Kijja kuba Elsie wangi. Tulinze gwe. Elsie twagala genda kulya ku mmere maama nantaba. Jango nyambaza ekintu. Kale see you. Naye baba weeyagalidde mu interview eno okuba amasimu olinga ali ewammwe. Gwe kakati mbadde nkubuuza. So kiri professional omuntu obutakuba abantu balya mmere? Kiri professional. Nene weebuzeemu lwaki obwega ekifaananyi kyo ng'okoze bwoti. At least ng'osavinga kamera akalungi obanga oli ku line wali esavinga awo tatsoke. Ne gwe bakuba ekifaananyi ngoyasamye omunyama bayombera nno ddala tukuba ekifaananyi naye nga tulya abo manya gwe gusosa okulya mmere eyo oba n'omukolo gwennyini gw'amaanyi so munaayi so kakati event yaffe eno ng'ennaku z'omwezi 2 September ono bwennyingira bwe nti Serena ng'anfuna kivisho wulira kati kankuyiseemu Sam ogenda kujja ku Serena bwoti wali eri ku red carpet egenda kubaawo tugenda kubaawo because tugipositioninga egenda kubaawo buli mwaka eno yesoose negenda kubaawo buli mwaka olaba emmotoka zirina ssebo celebration yazo esimanya auto show Rolex ssebo zirina simanya Rolex festival namba abantu ne bagenda balya Rolex buli kimu kirina comedy nayo balina abaabwe photographer tulina ki temuyina tetulina
So kati guno omwaka ogusoose kibaddewo ŋŋanze kubanga nze omu ku balina audience esobola okusika brands nezigamba omanyi mwana katumweyo akasente akatono. Kati omwaka ogujja kigenda kubaawo nga kigatta bonna egenda kubanga ekikujjuko ky'aba photographer. Kati ku luno ba photographer bakubye ku bifaananyi ebyafaayo bakuba mu tourism naye nga yakuba mu tourism oba yakuba mu mines oba yagenda nakuba ku bakyala babundabunda eyo mu camps naye nabo bagenda leeta ba showcasing ebyabwe. Nedda ku luno lwange lunaku lwange lwakibosire lwakibosire era omuntu ajja kujja wali bwati ng'ayingira mu Serena red carpet ejja kubaawo. Tulina ne dress code tulina ne dress code yaki event ya gwe bagambye ngamba twambala ki nature's green ne gold, nature's green and a touch of gold. Busy what? Nature's green yaliwa yo. Nature's green yoyo ya. Kati gofuna akantu konna nga kali ku green katono. Ne ka touch. Nzofuna ne ka Jessica so kaliko Jessica gold. That's all. Kati olugero nalo inakuwa green. Ulira gwosobola okwambala kyonna kyoyagala but because branding gwe tukola munda wali colors etimba munda zirimu zino ziri colors biri. Nature's green and gold. Kati gomanyi kitegeeza nga bakuba ekifaananyi nga kala kali ketu branding ze nako mu lugoye lw'omwe kali nga wano isiza onko ka gold. Era nze suit yange egenda kuba kwa natch gold, egenda kuba kakakoi, egenda kuba ko ne ka green one eno. That's all. Wasigadde black. Okay. Yeah. Nature's green and gold. Kati onyingiddewo mu nature's green. Oyingidde oyise mu bifaananyi bye tugenda oteekaawo. Dance olinya amadala abaana we bali wali oli owulira ebifaananyi faananyi jjukira gwe mulimu gwange tugenda bibaweerangawo abaana bagenda kubaawo wali ofunirawo ba photographer engeri guno mulimu nti bonna eyo ganga yange tujja kubateekawo nga bangi tukakase nti abantu babakuba ebifaananyi babibawe kamera shutters tugenda ziwulira kube genda omuntu agenda otuula wali jjukira no VIP event. Hey madam your pictures. Can we airdrop, madam? Bamu bintu bya airdrop. Tulima waliwo abakwata ebyo bintu byammwe. Abatamanyi airdrop. Tuizo bawa Google link. Nga mu downloading ebifaananyi byammwe. So munaye olinnya obudaala awo kati omwana no gwe ninzo na ina kivision. Ulira omwana agenda nakujja. So kati ng'otandike bati olaba awo mu lounge awo nga amaze okucheckinga mu lobby awo. Kati yo lobby tugagiteekamu ebifaananyi ennyini. Waliwo wano ewasooka nga akamala k'amadaala agasooka awo tugateekawo tables ez'abaana abayina nga onogamba bali mu hospitality because saagala kukola nzeka naye njagala abantu bakola art especially crafts. Tujja kukolawo tables nga zambuka ng'omuntu asobola oyita mu bantu abo n'ababuuzaako waba ayagala. Kati atuke mu lounge awo tugenda ozimba VR system yonna nga tuli awo ng'ojja bw'oba oyagala omwana n'akikuteekako n'osooka oyita olaba ku futuristic dreams zaffe ozirabeko awo. Ezammwe zange ezammwe ezizo oziwuze mu birooto byange. Mogera kumbatambulira mu birooto byange bye nedda awo guli mukulaba kiki twagala kukola maaso nakiki oze kusanga ku exhibition era ogenda kiraba nga bagikutunuzzaamu. Hello everyone, my name is Derek Senyonyi. Ladies and gentlemen, we've been traveling the country from different parts of the country. We've been in the mountains, we've been in the valleys. So on the 20th of September, I am inviting you to Serena Hotel. Mujje ku Serena waneno tunyumirwe timeless frames photo exhibition. I'll be here. We shall have all the photos, we shall have all the performances, we shall have the cocktails, we shall have the red carpet experience. I cannot wait to see you then. Peace. Professor wado sabizi bitosha kitatayi change nazo soko zange mtawani wozayamba. Sibo ina obulaka nti kino kitatayi kikyo. Bw'obola banti gwobadde oli kuguno agukayalira gwe genda kyangu nnyo genda fumite guli. Professor nazo soko fumite. Okay kale kakati. What is happening? No. Ezo nazo mwabadde mulina okuzisaanyaawo. Bede mulingo liboti. Kakati oyitemu olaba awe nyinyini awo nga njambadde awo unenda okujambala ogenda tambula awo osobola okukwata n'oddako eno wajjebaawo osobola okukwata ebifaananyi muli munda n'okyetegereza bw'oti nenga okikwatidde
muneno kati obwongo bwo buconnectinga n'engalo zo n'amaaso go ffe nga kyokwata kiri mu bwongo bwo kirina mu maaso go n'engalo okutte just engalo zo bwe bati temunfudde zololo gwe akulaba alowooza gwe zolo naye gwe alaba wano oba owulira ate oba andaba ye zolo akulaba ye zolo kati naye nga nze ategeera gwe gwategeera kozi gwe kikutte mu reality temba zolo nange aba zolo yo technology mupya tuli mugenda mu kati mbanga akutte essimu ndaba nkutte essimu kumbe nnyola mikono myereere kinga ndo omuntu ng'avuga game bwati ng'avuga game ye taba zolo kuba kyalaba akiraba wano negwe gwa bazolo gwata kitegeere kati abantu abatulaba eri nga tukola video bagala bano bazolo nefe abakikola ffe tumanya amaanyi agakiri omuntu alaba weesibye ku zebra agamba ye nsajja kuba ezibra ebifaananyi nga tagifa kumbe olina kifaananyi kyoyagala kyogenda okumala otunda miliyoni 4 tunulira abana bosanga bakola video bu TikTok bwa skit bu video skit ngali kubazina gwa mulaba goloozo labano banavuka batalina byakola kumbe gwalaba gwe zolo yamanyi value ekirimu kakati abamawulire wabayise abamawulire twakoze press conference ennaku ku Lwokutaano twabayita era abamawulire tugenda kubayita tugenda yita media houses eziwerako tuli mugeza ku identify ngani tulabine budget bote bagenda kubeera ku red carpet tewagenda kubeera ku red carpet baliwa bagala ki ku red carpet baze kukola kati ulira nno kati olaba boundary tugenda tizimba boundary bannamawulire mpozi munnamawulire nga azze nga guest nga ate munnamawulire tugenda kuzimba boundary wali webatu kati bannamawulire bonna tubateeka eri ne ba photographer abamu kati ba photographer bajja obeera no ku red carpet kwenyini bebo nga ono gamba abayina tag so abamawulire bali mabega boundary ate kalwaki oyagala okusakira amawulire mu boundary tewaliyo yadde kakapeti kawaliyo kapeti bannamawulire ensaaga kati mufunye mutumanyirira anti bwe tujja ku mikolo baba bagamba bane muveeyo gundi ayite wagenda kukwata mugole muveeyo ayite agenda kukwata mugole nga ggwe oli wali akasana kakwokya kati namwe mufunye mubateeka akasana kabookye bategeere nti kubanga it's a VVIP event ate bannamawulire si ba VVIP nedda si ekyo twagala kuwa muntu onaze experience y'okuwulira nti VIP omuntu wanajja nga yagala kukola interviews oba bannamawulire bamuyite ajje wano we bali akole interviews nawe bulungi so bannamawulire singa alabwa nga abuuse boundary ngazze ku red carpet muganda wange ajja otegeera nti omulimu gwe yalonda gwa bannamagye nze nkusangeyo ng'obuuse carpet saba nfune ku taaga mmere omu kwaba banaabuuka boundary banaafuna ku mmere bannamawulire eno gye bali mmere bajja funa mmere ki gy'onooba otumiza ku baalayisi kikyotegeeza oyinza okuba nga waba oyina mama nnaaka eyabafumba ng'ogenda bayita banaye buli munnamawulire ajje naafuna akaveera ke mu mmere ki ate obawone ndaba aliira owakave munnamawulire aliira emmere wali ng'abantu bakulaba n'ekyo kati nno kyetugenda okukola tugenda kakasa nti munnamawulire abatekenike overi serena seberi sigundi siyo otero zino entono ti serena newaba munnamawulire agenda kufuna VIP experience nti omukolo gwali mukola naye n'ekirala bannamawulire balina notulutingirira oba notuwagira kubanga kino kyetuli mukola kifuna kitukwatako kiri mu creative industry yaffe ate nti kiri mufa babeera nnyo emabega ga kamera kati abayimbi bano badde bakola ebintu bineeno nga tubayisanga bakatonda omuyimbi gwolaba seba Walking Ed Company nemwerawo ssente gufe mwemulina okunnyonnyola ennyo oyina okunnyonnyola olage kampani bannamawulire bajje nga bambadde batya ayinza okujja mu niigiina mbamanyi bannamawulire naddala baagano oyingira association mulaba event z'aba Hollywood bwe zibeera sebo n'abannamawulire baayo baba bambadde bulungi essuuti nga bakubye engatto ng'akubye engatto ate nga sebo omutunya tujjira mu kinniigiina nga taddemu n'ekisitokisi kyaffe kinniigiina tojja ayita ku gate ate bwe nnyingira nga resident ate bagende no ku Victoria Hall
president tulabira bwerere mu Victoria Hall. Ani wani. Waliwo gwe Hotel Sebo nga resident ayingirira bwerere. Baba ne tiketi nenga ziva mu hotel yesasula. Tebaba bwerere. Basasula good basula organizer. Ku tiketi organizer yakusasudde venue yakusasudde mmere. Kisinze na room kije yasasudde muwerako ki. Tomanya munaye nga balagamba nti oba ne gym ngeri free. Bundi yeri munyaka janja. Aterimu. Abazungu banajja. Bagenda kuba olina n'emikono gyange gijja waneno nga 10 bagatandika okulandinga okujja. Njabba pickinga ko airport ya video tujja zikolanga. They are coming from which country? Nam Amsterdam, nam London, nam ne UK. Abalala nti ticket za bay ezenyu ine nchimanyi bandize. Ngenda bakuba oluseke mbagambe if you guys cannot come please help us with some money. The event is expensive to organize. Okay. So kati bana abavisha abantu sene tuza abantu 1500. Abantu bebawera 1500 byona bene bigundi byo birina. Ulira. Kati si egolo yaffe target yaffe si abantu 1500. Ngambi singa bawera. Ulira ebigundi bine tugenda kugala ebirawuli. Bine ebyagundi. Nedda. Ebirawuli tubiwe. Ebirawuli tubiweze ebyo. Kati ulira. Eno event yesooka ya 20th. A specific target of people by targetinze. Sabantu babiraba ne batandika kyasaze bichi webale nnyo baba tebamanyi target z'abantu target audience ntinze bino mbikola tengera kikola nga atadde mu sente zange because this is my first time edition. I want to do it with my whole energy and everything. Target audience y'abantu bebana abantu abagala art bebana abantu abakola decisions mu company because ba EDs ba CEOs ba ambassadors bewe target audience betwagala bayimbi bana abandi betwanuga kezo yagagenda kubao betwagala abo kuleeta wali tubalage nti guys namwe je muri kitegera kati tuina nendale genda okutandika ngalumu October paka 30th egenda kuba ya mwezi mulamba egenda kuba ku Summit View Residence Naguru kati eyo anyone can come tujja kuba mu session these students 5k leo tunawo event 50k leo tunawo event bweti 10k mugo mwezi omulamba na yeno enegula weri kat that's why ene limited era no muntu ayagala ticket bede gula ticket kati kubanga amazima nkubulire wetege nnyo mu bifo bwobanga olabanga wetege nnyo mu bifo genda mu restaurant webali nnyo genda mu restaurant olaba onyweyo ka coffee akomutwalo obeera awo okomberera ekikopo olabe bagaya bwe banyumya oleba bagaya bwe basekamu ogenda kuddayo eri mama mulide ngo mugambo tunga mama tulina omukolera olugoye mama ngenjagala muleete wali tumuwettebo mge mama Sanyonyi webale mwana wuno ali muserena bino byakola mwana wa kigama mama wange ekyo ne mugamba mama onaku lumu ndi kutuuza muserena nga nze njitegese mama ngitajja nko muserena nenjitegeka ne muyita najja omanyi essanyu yayina essanyu lingi nenjitegeka najja muserena ne muganja kutegeka nenko ne mu Afrika nayo nentegekayo ne mutwala mu Afrika omanyi essanyu lyayina eryo ssebo oba mama nzuno wano onalirwedde munnaye goso gwaluddewo fe tugalewo onda yesunze kintu kiri naye bannange naawe gwe okola programu eno lwaki olina fitina ya Ssaabazonto tunasobola okusettinga boundary wano oba kale kagira setting up boundary nga lwaki oyo yesunze kani gwe wazze okukolako soba bweddanga luno olutagenda twagala kunnyingirira mu mukisa gwange omukisa gwa munno ne bw'ogutta tegufuuka gugo ate mumanyi buli annyingira amuyingira so wamma tuli wano ne Derrick so kati omwana agenda kuleeta wano mwana ow'obuwala kati yenna nyini ebyo abaana abawala ennaku zino bakambwemu nnyo bakola emirimu n'abasajja gye batasobola kukola especially abaana what a man can do a woman can do. Yes, I was in Ankole for just 2 weeks. I came back when I'm Ama my idea I've put on the internet
ati lwaki agenda eri anti alina okuzimba bakiyita oyo takwesibaako balina okuzimbira kasika bajja bagesa balina ozimba kye bayita saakoyo nga ono gamba bakuzimbira ensi ogwe bulungi ate ojjagwa tojjaba tukulaba tujjaba tukulaba mbayita tukweri ogira ozimba ekitunga so kati kyetuliko bazimba visual reality kyekyo abulwante kireke kitereza goloza bate siwulidde eri ng'akyogedde olinga yazo tuswaza omumanyira nga wazze olina muyala kajuisi nze nkakuwadde naye kajuisi ekipa nange nkyemaliddemu baaba nkwano kyokoze olinga oli cheers oluta olukuluma yerabidde laba yerabidde okukiyalinga okola tip notunuli omuntu boti maaso nyakatono like tokola boti nyakola like boti anno wano Deriki tetumanyira host anywe chimpole era bw'omanyira host nsobola kulekera program moli anywe chimpole program njivaamu netambula bukulokolo mpaka wange abaana ntukayo ne bagana olwayo luganye mubonaabona lwantondo za nnyammwe abamu bamugambyeko okunywa empolempola nanyiga kiri kyakola oli agenda tuyita gwe muleka agenda tuyita oli mukyala munna bizinesi era oyagala bizinesi yeekulaakulane gavumenti ya uganda ekuleetedde ssente za guro era nga weewola okuva ku bukadde buna okutuuka ku bukadde 2 n'osasula mu bbanga lya myaka 2 ate nga gw'asasula mu budde olinna mukisa ddala eri abakyala abanoonyi b'obubuddamu nammwe abaliko obulemu enteekateeka eno egenda kubakolako mu ngeri ey'enjawulo okumanya ebisingawo tuukirira post bank Equity Bank, DFCO, Centenary Bank, Finance Trust Bank ne Stanbic Bank oba genda ku mukutu gwaffe ogwa www.grow.go.ug oba okujja ku ofiisi za PSFU ku Kyaddondo Road e Nakasero ku kizimbe kya Trust Tower omwaliiro ogusooka oba okuweereza obubaka bwa WhatsApp ku nooti 7623 3 nooti 49 omukisa guno gw'abakyala bonna okwetooloola eggwanga era ng'enteekateeka ya Grow evujjirirwa banka y'ensi yonna n'eteekebwa mu nkola minisitule y'ekikula ky'abantu ne Private Sector Foundation Uganda. Grow, generating growth opportunities and productivity for women enterprises. Eno ye one mega concert of the year. Kampala gye mutagenda kwerabira. Shiba Karungi, Queen Kama, agenze Lugogo Cricket Oval, muneeyanziza live concert Friday nya October. Emitwalo 2 okuyingira VIP emitwalo 5 emmeeza milioni 3. Ono bamuyita Mama Tusuubira. Ono ye Mama Karimunda Pro Max. Mulala nnyo mukonko n'endongo kati. Saturday nga 5 October, Colin Hotel Mukono, omutwalo 10 VIP emitwalo 2. Ono ku Sunday nga 6, Maria Frey Masaka, shillings emitwalo 2, VIP emitwalo 5. Zino ze ndaga za Shiba ezikomekereza omwaka guno. Era jja kulwawo okudda ku stage. Bashibaholics muliwa. Ba team no sleep. Ebisajja ebiwoza Shiba. Obuwala bw'engoye zitusiiwa. Twambala distress enkola ya Lakizale. Obuwero yambala kamu ku kamu. Muliwa. Obwana obuva USN, United States of Nigeria. Obuwaza nemala nkukwatako gwe bwepala. Bitegekeddwa Black Legacy n'ebiwagirwa Shiba Management, Westlake Water, NBS Nafro Mobile App, West Record Uganda, JJ Sounds, Victoria University. Club, refreshingly different. Not for sale to persons under the age of 18. Airtel, a reason to imagine. Come. Wululu kati tugendamu kyebayita sente akisa visual reality kyebayita virtual reality. Lwaki olina amaalo Deriki? Gwe Deriki wali kuki okugamba njagala vibe weewunyanga kakutteyo? Nali nkola video 10 mu nnaku 10 eyo yali video noza ya 54. Yakwatayo ne mulimu nga 5 mukaaga ezaakwatayo njaba abantu abasobola okuddamu ekintu discipline. So nali nkola kankiddemu nti nali ndi ku task ya kola video 10 mu nnaku 10 nga buli lunaku buli lwenzokka nina okukola video. Kati yali ya video 54 gye mwalaba mmwe ate ndowooza lwaki ndoza mwagira abakozi yayingira nnyo mu mainstream entertainment naye enewaffe nnyingi ezakikuba era bw'ojja mu industry sebo ni mu bedde muyaffe ya tourism. Gwe celeb waayo nze kamiliyoni waayo. Kati wakalaba nga trendinga natya kozi nali mmanyi obimanyi natya
nensoka mbula nnyo mabaala nembulira ddala buladi nga sagalya ddala bantu kumanyira nakumanya like okukikkiriza nti okay kize netandika n'okukola mu ssente after nga kigendedde ddala kyali kikwekwesa nga tokyagenda mabaala kozi buli woogenda ngali wakumanya oba ngali wakuyita oba nga bakula mubala nga boli ne baga nga wuli atakyasa kiteeka kubanga buli wamu bakuyita it was too much ate ng'olaba bajja kukumanyira nedda oba otya obanga akkiriza atakkiriza oba bagamba nze kati wali okyalinya boda ne kati nkyagirinya ze ndeka nze munaye siri mwana amugagga bamanyi maama wo wuuyo mama wange wuuyo nayagala mukyala mukamwana agambye n'omala kunyeenya nga ova agala mukamwana ku Serena naye tannamaliriza amaliriza so oli mukyala munna bizinesi era oyagala bizinesi yeekulaakulane gavumenti ya uganda ekuleetedde ssente za guro era nga weewola okuva ku bukadde buna okutuuka ku bukadde 2 n'osasula mu bbanga lya myaka 2 ate nga gw'asasula mu budde olinna mukisa ddala eri abakyala abanoonyi b'obubudamu nammwe abaliko obulemu enteekateeka eno egenda kubakolako mu ngeri ey'enjawulo okumanya ebisingawo tuukirira Post Bank, Equity Bank, DFCO, Centenary Bank, Finance Trust Bank ne Stanbic Bank oba genda ku mukutu gwaffe ogwa www.grow.go.ug oba okujja ku ofiisi za PSFU ku Kyaddondo Road e Nakasero ku kizimbe kya Trust Tower omwaliiro ogusooka oba okuweereza obubaka bwa WhatsApp ku nooti 762 3 nooti 49 omukisa guno gw'abakyala bonna okwetooloola eggwanga era ng'enteekateeka ya Grow evujjirirwa banka y'ensi yonna n'eteekebwa mu nkola minisitule y'ekikula ky'abantu ne Private Sector Foundation Uganda. Grow, generating growth opportunities and productivity for women enterprises. Ndeeteri essimu endala yange ndeete my phone to shoot giro obeerawo olageko olaba kye naggambye omulala mikono ye ng'atandika ng'anyiga bw'ati kati abakazi beto twetaaga abakazi abakozi abasobera n'akulimba ng'olaba teri ebyo I have my own kano ekimanyi n'ategerera bbaawe ewaka teri ebyo mbu I own a boutique in Kampala not you I do but not you waliwo bo bategedde abazirina ng'avuga kawundo ng'alina 15 ng'agenda ku 8 ne baggalawo musawo wangeemu yange keera nzigule taata ngoye nzisasulira omusolo so munaaye njala vibe nga ntiisiza ddala nze gwola nga tofuluma nga nti olaba oli celebrity oba nkyogere nti abyebino nga tokinyumi naye nedda kati kinyumirwa kati sebo ngenda buli wamu nenkuba nembeekuulo watuuka n'okimanyiira kuba kati naye luli nga takanyiga kimanyi naye yeerabidde kati anyiga mabbali era watu ogenda okukola oza ogenda kubeera otolaba akutte niye aba akutte wali aba alina kyakutte indakakebera bintu manyi tupapye naffe n'okuvaayo mukwano yangu ekigundi enzikiza yinza okujja nga totukutte kati ebyo bibeerawa mu sinema kati besinema birala bino eno bakuzimbira ensi mukwano teweeyogeza nze atamanyi mbu waliyo 3D neeyogerezako mu ebya sinema birala ngamba abantu namaala naye abamanyi bugago bwa sinema amazima bugago bwa sinema buba butono tebuba weebuti eyo obanga ali ku TV mu ruumu yo apo bakikola obanga ali mu nsi yo eddoboozi lyoli obanga ali mu nsi endala network ekyaliko mukwano ne connection ne data tukebere data kwali kandabe tonafuna sinafuna ka have used inako you've received nzirabye bamami wangambye bakwana
Wangambye bakazi bakwana. Obakkiriza tobakkiriza? Baba ina sente. Baba ina sente. Omukkiriza. N'ofuuka muddu awulira. Naye olaba gwani gofuula omuddu. Hata ali akwasendeza kyo tufuuka muddu. Ozimpa n'ofuuka n'omuddu. So ni musajja Muganda. Nazikondera afuuka muddu. Ndi musajja Muganda. Abasajja agala tulina akajjaki. Network togiraba. Ngenda sooka nzijeko essimu yo eze. Mbadde neewulira mbadde mpulira eddoboozi lyange omwo. Leka gwe tulabe mu bulabi. Tomenyeka nnyo maama. Ogenda kulaba. Kati kuno ino platforms ensinga okozesa nze. Kuno kwensinga okubeera. Eyo ki? Twitter. Ali wa Twitter. Omunene oyo yatuwadde edda endorsement n'atukolera n'akalango. Nga abadde oyogera naye ng'osazeeko. Nange siri wa kitalanta. Nange nkulabye obadde oyogera naye ng'osazeeko sikyagadde. Ene ngamba ko oyina shoka nkuleke. Sikyagadde kale okuba ne wafa okusalako kibanga ekintu ekitende naye mu bantu nga ono gamba abazungu. Abategeera. Bibanga bintu bya bulijjo. Kati goli wa Twitter. Wonna actually wendi bw'ogenda ku LinkedIn osanga essenyonyi gyali. Bw'ogenda ku gundi. Kambi mkwano gwange amusizaamu. Kigali 123 all capital letters. Ogambye oli ku LinkedIn? Buli wamu endi. Twitter, kyekirala? LinkedIn, Twitter, TikTok, Facebook tona tibagigala nozembeerayo kiralu. Ndi ku Threads, ndi ku Instagram buli wamu. Bannange. Muna nze ndi ku social media. Kati gy'oteeka wakisi zo gye nteeka wakisi zange era ojja ne wano ku TikTok. Ojja uyo essenyonyi gyali. Ne video yammwe eyo gyeri. Head. Why is it not connecting? It had connected before, but now. Why restart? Bali bakubowa. Bali bambowa. N'ogamba kati nno muleka muzannya. Kebera njizizaako. Ne mbagamba mwayo muzannya. Ate ndina musanyufu, ndina muntu musanyufu nnyo, njagala nnyo abantu abasanyufu. Ndi muntu ayagala okunyumya. So munnaye. Okozesa Twitter? Ndi ku Twitter. Okozesa linnya ki? Linnya lyange lennyini Shamim Manja. Kale. Ndi ku Twitter. Shamim oli wandi. Naye nzijukira bujjukizi. Ojjukira bujjukizi okeberayo? Yeyo. Sebo tuyagala bitu bya following abantu. Se following. Ninga akoma kugenda mu gwa kusatu. Ng'oyombera data. MTN Uganda stealing my data is no longer ne bankubira amasimu era Twitter kyenda jagalako. I'm just fed up of kyenda banzira mama bakudamba jirawo ne mu inbox ne bagamba ne bankubira direct yawo nalimba kole dawo gundi zonna tebaziraba bwe nagenda kutwera ne bakuweerawo ngabo neterera tebakyanziba data era mu babba data sirimu tukubye ekiboozi baby girl kati awulira wadde omunoonyi kati ekigenda mu maaso awo Okay. Yeah. I have to first explain, Yeah, actually batukutumwe sound because agenda kunnyonnyola. Oba obunnyonnyole. Basically it's a concept. Kale genda maaso. Muteekeko. Kale. So muna ekigenda maaso abagenda kwambaza ekintu ekyo ensi yekyukemu katono nnyo. So katika wano. Kati olaba kine woota. Ndaba ebire. Neko wano nga wanyiridde. Oyinza okwetolola mu booti. Olabye ddala environment ekyuka. Olaba wawa akagundi. Olaba wawa kasaaka aka green. Oba tokalaba. Ndabawo blue. Waliwo ki waŋŋaana ogendayo? Kati mukwase wali kantu atambule. Ojagwa. Ojakone. So.
Gwe eno teri kiriyo. Eno waliyo ebintu. Olaba omukono ogwatulaba. Guugo ngulaba. So kano ke kagundi kyekyo kiri kye twabadde twogerako kyogenda okulaba ku timeless frames. tugenda kukolesa ka button kano okawulira kasindika mu maaso tonyiga sindika mu maaso boti olaba ki eno zebra olaba ka line ka green ndaba ka red olaba ka red kasonga kati aka green kati awo wa green osobola okutambulira so olaba green ng'okaleka olaba green ng'okaleka that's how you move so yonna gy'oyagala osongayo n'osindika ka button kandaze red wensonze kati genda ewalala wano red ku bisenge tosobola yita mu bisenge osoyita mu kkubo kakyusi g'okyuka bukyusi nodda mu kkubo mu kolido n'onyiga neweeyongera mu maaso gwe newe otatambula newe oba oyagala osotambula wonna makinzeewo nga banzigalirayo ng'okyusa akabatoni ko gwe ng'odda gy'oyagala waliwo akakuubo naye baggalawo waliwo obuntu then line ogiraba eya green then release so oba otambula kati ino okkubo tewali kiriwo waliwo ngambi waika bulungi ndabawo ka pull up ka timeless kaliko kisobere timeless frames photo exhibition and gala dinner by Derek Senyonyi. VIP 200k, VVIP 350k, VVIP 3M. Ne waliwo ekisenge ekirungi. Wano. Nga sibikwatako. Kati bunaye kyeyo kyenyini nga wookiraba tonkoona. Oliwa. So osobola okunnyonnyolako abantu ki kyolaba ggwe munda muli eri? Mbagambye mujje buzzi. Kuba ate kati kino kiralamu. Bambi eno walabika bulungi. Naye kati okimanyi nze Zolo. Era abakulaba eribo balowooza ggwe Zolo. How can I take this at my home? Please, to my son and my daughter. How much? Oyagala twalira mulete ku Serena ffe tumuzimbire Dubai. Tusobola. Sigenda kutawana nagula air ticket. Bambi. Kyekyo. Kakati mukwano so tambula ate nga mbategeeza. So munayo omulabi yenna tulaba tugenda bateramu aka video namwe musobole okulabako kyalaba katono nnyo tujja kibateeramu mu video olabemu kiki kyalaba kya experiencinga naye nga g'okirabidde ku simu ye ensi agirabako ddala agirimu alaba emunyenye alaba buli kimu. Kati mbalaba mwenna. Ofulumye. Mbadde nvuddemu. Mbadde ngamba kanzireyo. Saagala nsi y'abaavu. I want to sleep here by the way. Okalabaako kamaanyi nnyo. So bunaye kyekyo Zubeda kyafunye wano kye tubasuubiza okukakasa nti mufuna ekintu ekipya. Mujje bannange. Olaba ne Zubeda nafu tumukyamuddemu akatono awo. Bino byanfunye mu mulimu guno. Kaafuluma ensi eno. Kati nfulumye. Bye bye. Bye bye. Yeah. Musindala. That's nice. Mako kuja tugenda kuba mu ntalo zokka. So n'olw'ensonga eyo gula tiketi. Damu ssente za tiketi. Abalabi abalungi
yonna gye musinzidde. Erinnya lyange nze Ssenyonyi Deriki. Ndi musajja abadde akuwa ebifaananyi ebitunda n'ebiteekayo ekifaananyi ky'eggwanga lyaffe mu maaso. Mbikubidde emyaka 7. Nava ku bbala, nali nkuba bano abakuba street photography, nenva okwo ku bbala neninya mpola mpola ng'omuntu wanaakula n'atuuka waatuuse. Ate n'omulimu gwaffe munaye ngezezzaako nnyo gukyusa tuleme kuba bano bantu abadde emabega eno, naffe tube bantu brands ennene, tube bantu abalina kye bagatta ku nsi yaffe. Ennaku z'omwezi nga 2 Septemba guno gwennyini omwezi gwe tulimu, tugenda kubeera ku Serena Hotel mu Victoria Hall. Nkiwagwe mulundi ogusoose photograph okweyimba Serena. N'agamba kanjeeteekemu ekiba kibe. Naye ate nkimanyi abantu ne banajja 10 abantu bajja bba banjagala. Era nja kakasa nti abantu tubawa experience nga bwe kyandibadde nga bwe twakitegese. So mbayita mwenna mugule tiketi etandika ya $20 eya VIP. Tulinawo VVIP ticket naye ng'oli bw'omu naye ng'oyagatula ku VVIP table ya $35,000. Tulinawo ne table eya $3,000,000 abantu 8. Bami mbeegayiridde mugule tickets. Abazadde bange bajja kubeerayo. Nammwe mbayise. Ni musanyufu bambi. Twegweko ku olwo. Okay, so aba grow bakugamba go omukyala ali ayagala okutandika kyonna kyotandika mu bulamu oleme kubeerawo ng'oli idle. Beera ng'ate ogendayo. Obagambe njagala kuyiga nviiri, njagala kuyiga photography, njagala kuyiga njagala kuyiga editing, babikusomese ku bwereere. Ate bw'omala okusoma bakuwa grant gyozaayo mpola mpola oba looni. Abasiraamu musobola okugenda ne musaba grant, abatali basiraamu musobola okusaba loan, nembeera nga muzizaayo amagoba matono nnyo naye n'oba ng'olina ky'otandisa okubeera ng'ate weekolera ng'omuntu. So erinnya lye eryo Shamima Nja musibe bulungi. Mweraba.